Yes, welcome to the show. Basebole banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media wamne Noordeen Ntege gukyaliyo. Gukuba kufa Noordeen Ntege. Sigwa agundi nkola ya salongo. Salongo kyoli. Salongo muleke musajja wange simuinaako buzibu. Bale baye kati omukutu guli kuba kubewa kube salongo. Salongo alimba ku nseno banna. Acha. Nege na maaso. Tukwazo kwera nti otambula naffe yonna gyosinzira beera nga otulaba. Right now ndine Noordeen Ntege tugenda beranga tugera ku nsonga ezinjawulo abali ku Megatron Media mugera beranga mufuna kasavu kanyama show ya lero fire bonfire atayagala mazima osobola okuvaako eno ogenda ke walala kuba omukulu ngenda muteeka kuninga anastorage natade ya gravity bakuvumye bakuvumye nga bamvumira ki kuwolereza bitaliyo Chiche nawolereze kitali. Olezo omusajja ekivulu kya musaze go wana nawanye eki. Enjawulo nozi kukudu simane. No, alinze kyengamba. Omayiba tugabo boyagala okumanya ensi bwetambula. Abantu mbalamusiza first. Ekyokubiri. Nsaba Kwezi Robinson atulawo mu katebe njagala kuba bino ebintu nga mwebuuzaako. Abimaje bya entertainment. Waliwo omuntu kankwe example. Omanyi nti nno obufule time ya Bobi Wine buli lwayigira baddukira ku Besigye. Buli wakola ki? Buli ekibeerawo mu maaso bagaane Besigye yakola nno bw'ati ye. Olw'ensonga abantu balifaalinga nnyo ku ekyo ekifaanana ky'olimu. Kati nze bwe nkugamba nti cricket oval tesoose kusala gravity omutujju. Mba nnimbye kuba abantu kye bawakanya. Era nekolera ne list y'abantu bezzeekola ki? Esala. Naye buli muntu shogwe zeesala. Aba n'ensonga lwaki emukoze eki? Emusazi. Bwe nayogera. Kati kyengamba kati mbuuza kyekiriwo kati show yaggwa. Show yaggwa nalabye mukono yafunyeyo abantu abatonotono. Bali batono nnyo kati wano n'alinyisaako. Mukono yafunye abantu tube tetuteeka bukyayi mu bintu yabafunye. Wabaddeyo? Gwereta ekifaananyi nga tebaliyo. Nabye nalewo ddabe batambuza. Kakati awo tukeeredde ku maca King Saha kuba gudiikudde. King Saha nga mukwano nga bawangadde nnyo ne gravity omutujju. Yayina amasannyalaze be ya madrop bonna ebivulu byabasaza akuba babiri. Akuba Khalifa. Aganaga. N'akuba naani ne gravity. Lunaggwa lutya luno. Olutalo kati luvudde wa Bobi Wine luze wagundi. Andi kakati nze bungama nti no ye yaliko amasannyalaze. Baatawadde drop. Kiba kintu ekiraga nti atandise okwepima mu Bobi Wine. King Saha. Ati. Andi bwogamba nti gwoli n'amasannyalaze ate ng'eno gy'oli waliwo gwe tumanya agaba amaki? Amasannyalaze. Kati gwoba oli omugamba talina amasannyalaze gwo gakola ki? Gwo galina nti ne bw'onoogende wa Bobi nze ne sikuterako ddusu. Oba tojja kuyitamu. Kyendowooza nti si kituufu. Yes. King Saha bali bakolaganyeko ne gravity. Obulamu bwa King Saha ng'aleese ennyimba ze ezaasooka. Sigino. Oluyimba abantu ne baategerera nti ayimba ayina eddoboozi. Wina owa gravity omutujju. Amuyita namugamba mulenzi gwo oyimba bulungi. Ani ayita? Gravity. Yamujja mu Sakala. Already yali wali mu Leon Island yawo agezaako. Nga wali ngera abayimbi abatandise nga naye that breakthrough. Nti kati byaddala osajja ku ddoso. Waliwo akaloboozi akalungi kempulira. Mumuleete. So bazze batambula bonna okuva ku Wina era n'endala zibazze bagize. Zibayimbye ziwera nno. Bonna. Era omwakyalira munne n'omulala n'akola ki? N'akyalira munne bamukwano. Naye ku kye nawulidde nnyina kyogera nti babadde bamukwano. Kati bakyali? Ati ku byogeddwa ebyo byogerwa mukwano gwo? Yagyogedde mazima. Ndi nsanyuse Mozenyi no okwogera nti show ya musaze kirala. N'okugamba abannange nsanyuse kofiirwe. Tetuba bamukwana awo kya mirundi ebiri. Waliwo gamba nti Noordeen yogera amazima show yabadde nga bw'ogisubire ya gravity ne gamba ekituufu kiri nti abantu tebazze.
n'ogamba nti gravity kakirabe ndi musanyufu nnyo gravity okuba awo byanjawulo era naye gyali tagamba bannange tayinza kukubira kasimu okwebaza nti buladi wange weebale kakyegamba nti babadde bamukwano naye oluusi bibaamu bamala abantu ne baddawo yes but for now gravity sigwe naye yakikolako tokijjukira ekyakamiiri yali amuwa mmere anti nkuwa nti baali era bw'onojjukire ebigambo ebyawanyisiganyizibbwa mu eyo time tebyali bya mukwano nekyo kiri kyegambye nti bwewayita ebbanga abantu bamala ne bejjanja b'ebiwundu ebibaluma either ne batereera oba bamu ne beekyawa ddala nga obuzibu bwava ku eyo embeera gye wateekawo yes kino King Saha kyakoze okubeera nti yasanyuse olwo ne kivulu musala kirekawa music industry yaffe kuba ongambye nti omukulu musiraamu kwata omukulu ono omukwata kuba ongambye nti omukulu yamuyinako ettaffaali gundi King Saha ndowooza alina akatiba ke yakwata ako kwagala okutambulira ku masannyalaze gaalaba mu bbanga awo n'amanya nti nno Bobi Wine aliko views ate Bobi Wine aliko amaanyi kati ye n'asalawo nti bw'afuna omukisa ogukwata ku muntu nga ali mu Bobi Wine n'ekirala akuba mukubi amaliriza yamuyingidde ero agamba ki omukulu Saha kati omuntu akulaga nti bw'onoonya olutalo lwa Bebekulu ne King Saha weeruli naye King Saha alulemezaamu nnyo kulufunamu ono ye n'aluta kyegamba nti bw'olaba King Saha byaluteekamu taluteekamu nti obeggulo bazzeemu ne bamuvuma no alemeza mu lutalo lwalowooza nti bwe nnemera ku kisajja kino ekyekiwaatule okitegedde kaakati King Saha ateekateeka concert mu January wawulidde abaana be bagamba nti King Saha concert gyategeka negundi oba waategesaawo ani Kenzo kuba nina gundi gye nayeko post egamba nti King Saha tuyambe oteeke ku Kenzo concert nako bikasalenga gravity omanyi factors nyingi guno sigwe mulundi abantu lwe basoose okuboycotting like a show okugaana maaso awo nja kukubuulira nti abantu bangi show zibasaze nga teri yababoycottinze boycotting someone kyanjawulo naye oluusi oyinza okwesiba ku ekyo nga waliwo other factors ezaaviiriddeko abantu okukola ki awo tubadde tugenda people like to know the factors ezaaviiriddeko ekivulu kya gravity naye kati mbadde gamba kamaleyo Saha obutafuna abantu nti Saha alina ekivulu mu January January awo mu date sizijjukira naye alina ekivulu mu January naye mutegesi we mumanyi naye King Saha abayimbi balina embeera eyo ebaza gaapu nti wano waliwo bwe ntandika okwekwata wano January agenda kutuuka nga nze nkola ki nze ndika amasannyalaze obanga concert eri mu bantu kati bw'atandika bw'atyo kati ebimu ne byayogera bambi tabijja ku mutima emu King Saha byayogera tabijja ku mutima abyogera nga bw'ogamba nti mbifunamu kino omaye waliwo olwoyogera ekinu nga okijja obusungu obujja kuki ku mutima nga omuntu alina kye yakkoze anakuze ndo bagamba ku ggumba nabo byogamba nti naye wano nno waliwo gaapu bwe njogera kino kijja kunkola ki kunkolera kiringa ggwe nti osobola okukola programu kati naye waliwo omuntu ayinza okufa kati ng'ekituufu kiri nti tomuyinaako buzibu eyafudde naye nga amawulire ate abantu ge bakola ki ge baagala noga kanjogere ku mukulu ono kuba kyekiriwo essaawa eyo kaakati ne King Saha nze ndowooza ali mu eyo embeera nti nina konsati
ate wano waliwo embiranyo wakati wa Bobi Wine ne Gravity nina okulaga nti ate oludda luno lwenkola ki lwendiko naye teweerabira Gravity gwomanyi omuntu okubanga ovuganya oli bwomu olwanagana na kisinde kiramba anti nkuwa nti Gravity bw'omukebera musajja wattu tali awo nti oba NRM mulimu nnyo NRM teri mu Gravity nga sigamba nti ayinza okutakolagana nabo NRM naye ntegeeza okuwa omugongo kyenkuwa nga bwogamba kalungereze nga bwolaba bakusaasira bwe baali nga Bebekulu bwe yali nga oba full figure nti oli directly supported by NRM directly backed ne waliwo oli okugamba nti oyo yakolagana n'egundi n'ensonga eyo petutuko kati nga ne gwe bakugamba bw'ofuna ebizibu agamba awuli asomako biki bisome naye ate ng'oli akulinako ebizibu yakukuba kubulizayo gwamanya kati no neweesanga ng'oli mu bbanga nina ekibuuzo njagala okukubuuza kati tuneeyongerayo nnyo Gravity ani yamugamba okulumba bali bamukoze ki omanyi nze ndowooza tukola ensobi bbiri mu Uganda Uganda erina kyeyita okulumba omanyi nti Bobi Wine bw'agamba okulwanyisa enguzi abali mu gavumenti balowooza alumba gavumenti si kyo ekiri mu Uganda kaakati era olaba bajjayo ne poliisi n'amagye ne bagayiwa mu kkubo nga bo bagamba lwaki mwogera ku nguzi naye ng'ekituufu kiri nti aba awalana gavumenti ayogera ku kibi ekiri mu ggwanga kyalowooza nti kyandikoleddwako ne kikyusibwamu abadde bagira ne balekera awo yes naye aba gavumenti n'abaagala ennyo NRM bajja kugamba oyo awalana gavumenti alumba gavumenti naye ekituufu kiri nti enguudo embi teziriiwo bw'ovaayo n'ogamba nti Bobi Wine n'akola press conference n'ayogera ku nguudo embi abali mu NRM abaagala baga kadingo talina byakukola but point eri nti bw'aba Bobi Wine ayogera ku binnya ebibi enguudo embi sente ezibbibwa amalwaliro amabi agataliimu ddagala gwe novaayo n'ojja to defend ekya gavumenti obutakola nguudo to defend ekyabali b'enguzi to defend naye nga odefendi ng'ogamba oyo Bobi Wine mukyamu lwaki ye alumba ki gavumenti kati awo nenzija nkikkakkanya oli n'agamba naye Bobi Wine gw'ogamba oli muntu mulungi katulabire ku ggwe ffe tetusobola kwezimbira ddwaliro ompulira nti n'omuntu nze nyina gyensula kyeyamaani waffe weero si wano ayita mu batuuze n'abagamba naye wano waliwo ekinnya temusobola leetayo emitwalo 2-3 tuguleyo kubigoma ogenda olaba ng'abantu beekuŋŋaanyizaamu abayina emmotoka biki bw'omalamu ne bujja ne basibawo ne muteekawo si kolansi naye kuba ne wabanga wayitika musajja aliyo bamuyita Sseŋŋonzi chairman weero si wano enguudo myala biki kireka bbira naye nkuwa nti abikola mu kapasite ye kati Gravity ajja agamba naye ffe nga abali mu sayidi eno lwaki tetuteekawo ekyokulabirako kati n'ogamba lwaki aba alumba omuki oba njawulo ogifunye kati njifuna naye kati nze mbuuza akikolera mu mbeera ki ng'oli mwakikolera lwaki naye teyegatta ku koono ne balwana nnyo naye neyeekalakaasaako n'agamba gavumenti ono yalina okukola yakikola atya kyogamba yakikola yagenda wa Bobi Wine nga gwalina okugendera wulira yagamba Bobi Wine n'afuna omukisa n'afuna ne kaddiirwa ekkololo bw'oba ogoberera bwe bamuwa okuyimba nga Museveni waali n'amugamba pulezidenti twagala kuzimba ddwaliro wa oba ojjukira
naye n'amugamba naye twagala okudduukirirwako kati nkuwa nti oli yamugamba kiraga teyamulumba ekintu ekyo gravity teyakikola mutima mulungi ati kati ekyomutima kubanze kyenda ba gravity obusungu bwalina ku Bobi Wine ye nkuwadde example ya Bobi Wine nti nze sifa Bobi Wine kyakoleddemu bw'aba ayogera ku buli bwenguzi ekituufu yakikola kulabisa gavumenti ganje tuula nnyo side wano omugole mugambe nti wooli naye ojja muddira sheno negenda kunyumira abantu mbadde nkutwala ndaba sirina buzibu mbadde nkugamba nti bwe tuba tugamba nti Bobi Wine ayogera ku buli bwenguzi Bobi Wine yakugamba bw'ayogera ebigambo 100 ng'ekyenda mu omwenda byonna tebiri mu makulu twala ekimu ekirimu ki amakulu kaakati ne Bobi Wine bw'aba agamba gavumenti okukola enguudo ekituufu ebisinga aba alabisa ndabise naye nze ye alabisa ndabise wabula okucekinga mu kirala naye bwe mba ndabisa naye ng'ekituufu kyo ekiri kati nze nzijawo kino ekituufu yadde ye ayagala oluusi mulimu kabampaani n'okunzikiririzaamu nti omusajja that is our man ye afuna our man ne bagamba that is our Bobby however nze nga Noordeen nze abanjogeredde ku kyenguudo n'obuli bwenguzi nze ne nnondako ekyo kaakati ne gravity omutujju bwajja n'akugamba nti naye naffe abantu ba bulijjo tusobola okubaako bye twekolera kanku example wano mu Buganda we wasinga okuva ababaka ba Nuupu naye nyina omusajja yankula naŋŋamba Noordeen amma wabula weebala ekyogereko bakoze eki ababaka bano ababaka bagundi bafuutu soja nga bakamba mbadde gamba oli naŋŋamba nti Noordeen twafuna njawulo ki nga tujjeeyo bali bali be twagamba babi n'okuba ne bano ne mmugamba nti ekizibu we kiri obukulembeze obuli ku toopu si bwabwe y'ensonga lwaki tebasobola kukola ki kukola naŋŋamba lwaki baalayira bwe bo bwe baali balayira baatulaga nti tujja kufuna services ekibuzo kitegedde nti bw'oba ogamba Museveni yali ku bukulembeze yalemesa abantu okukola kati mwasigalawo okukola kyawo ffe tulowooza tulinawo abantu era tulowooza nga bwe walaba omusajja oli alemera ku Erias Lukwago musajja wange chairman Nyanzi no naye byabuuza bituufu abuuza Lukwago agenda kukoma ddi okwogera nti Erias Lukwago agenda kukoma ddi okugamba abantu nti gavumenti eno so kuba kati n'okomawo ne weesimbawo mu tteeka lyerimu mu nkola y'emu ne tukugamba bintu nga tebikolebwa n'ogamba gavumenti eno bw'aba anaasobola okukola kuba nkizudde ne bw'oba omanya amateeka gatya tolina kyosobola kukyusa kuba nze wegambira Lukwago bw'aba akolera abantu yandibadde ku musolo ogunyigiriza abasubuzi yanditutte gavumenti mu kkooti nti kino mbatwala mu kkooti kino mbatwala mu kkooti temuyinza kubinika bantu musolo bwe guti ne tukeeramu numanya alumirirwa abantu baawali naye bw'alaba nti hamu yazimbye ekisaawe nga atandika pressure gundi amaaso gateeka ku kisaawe naye ng'onoonya omusuubuzi wa buli omuntu wa bulijjo ekisaawe tekimunyigiriza kuba bakizimba tujja kgenda tusambirewo omupiira tulabirewo omupiira oba tugagala tetukola ki nze nyina ebintu bye navaako baŋŋamba Sheraton eyo gizimba waliwo olusuku Makerero gizimba waliwo n'abantu be batta obusi nga tebagyagalawo Katikkiro Mulamba yatwala bulamu bwe yafa agaba atya ettaka bateekewo Makerero University National ID bwe zaali zidde endagamuntu ababaka baayomba abaaliwo ebiseera ebyo kati tebaagala National ID yabwe kubula bagyagala wano ku nniya kuba wano baatuteeka yaleta National ID waddala
ID zonna ze tuba nazo ze expiringa yadde nayo expiring naye mu myaka gine 10 gy'otambula nayo ekumalira buli kizibu kyo mu banka wa ne nkukakasa waliwo abaali bakuba national ID nga bagitebulenga kati ng'omuntu omuwota ID eggwanga erirye fine mubaamu obuzibu naye omuntu bw'ava yajjayo bujjaga mu buto kati gravity ekiri ekyamukoza kiri kyegambye ayinza okukucekinga Kyagulanyi ng'oli ogamba oyagala nnyo eggwanga twagala zimba kinu kya miliyoni 2 tuwe enjawulo y'okubali ababi kyekibuuzo nnulako abantu bagano kitegeera ale kati nze nangeositakitegeerera ono yakikola mu mutima mulungi omuntu yatuuka n'ogenda nkugambye ekibuuzo kiri nti njagala kufuna njawulo yo kubali abaki ababi nti bwe mba ndeeseyo cause gye tulowooza nti egenda ku benefitinga ffenna abantu just embrace it simanyi oba nze nkifunye bubi egyo giba mirimu gya Bobi Wine oba gyange n'omuntu yennyini nze nakugambye oyinza ozimba eddwaliro n'eddwaliro nnyini ly'ozimbye abantu baba balina okuleeta kasente nkugambye bwe nti gavumenti eri mu buyinza mbi tekoze njagala omakingi waliwo ali mu kuyomba kati nenjagala mugamba Museveni ne gavumenti ye babi tebaagala mazima Museveni ne gavumenti ye babi kati mmwe muli baki balungi bwe tuleeta ekintu ekyetulowooza nti kirungi kiyamba ku community aye tolifaalinga ku Museveni oli mubi already oba ontegedde nti kyetukaabya bantu bawano bali banguzi kati era babi kati bwe tuba twogera ku by'abantu abanaakola ebirungi tozza ate oli mubi already ebintu bye tulina biganya okutambula kuba tulina gavumenti embi kati ne tugamba nga bwe nkugambye Sseŋŋonzi chairman w'okukaala agamba ku nguudo n'agamba nti bannange tebatukoledde Sseggona tatuteeserezza n'abalala naye kino ekinja bwe tulinda gavumenti erijja bwerikyukira emmotoka zaffe tetujja kuddamu kuvuga mmotoka twekembe nga ffe bannannyini kitundu tweteerewo embeera tale tugira tusomoka tomanya omulungi bwali gyali tusanga ne kino naye nga tuli balamu ninaawo omanyi ng'oyambuka ku Edeni ekikuba ekiri awo kyekisinga obubi mu bwayisi naye ne bakwatako ng'okikola ekiguudo ekyo okiraba ne baleeta ebigomo byawo ne baleeta malamu atereezaako ebyo ebinnyanya just ne osobola n'okugenda kati kanku example ekirungi ero gundi yawo feri eri awo awo bwayisi osobola n'okukwata n'obaga twagala kutereezaawo wano n'okozesa LC3 omanyi nti nno atwala eyo kawempede ni wogamba musajja wa Nuupu ye Sserunjogi ow'eddembe eddembe limuli mu kwogera ku Museveni bwafuniramu naye bw'omubuuza lwaki wano awoyogera awo tukoze tutya tebimukola ki alina kyasobola okukolawo nga si gavumenti tebalina bimotoka ku district abo manya kugundi ku kanso oba birina ebimotoka ebiddaabiriza ebyo ebitundu era ng'osobola okumobilizinga n'ogamba nga gavumenti bwejja mu bajeti yaffe kuba bafuna bajeti entonotono n'ogamba naye kati waliwo ebiguudo ebiyisa abantu ffe katugule buguzi bigomo era nze nkugamba osobola okukozesa community yo gw'omukulembeze n'obaga bannange abagagga b'amaduuka gano guno si mulimu gwammwe naye no gavumenti gye tulimu mbi yabalekerera n'ogamba kansala waabwe obaani mwenonyezeeyokko twagala kugula bigomo nti MP wafaani nti Ssegirinnya oba Kazibwe tulina ekizibu ky'akantu kano otukwatiddeko otya ye tulina abagagga ki mu gundi mwine ebintu byemusobola kampeyini ez'ebitundu nze gambye omusajja bamuyita Eva Munyuma Mutabaazi Erwenge yakubanga abantu kibooko yavaako
naye nkuwa yalobinganga communities nti bannange temulina masannyalaze ne tusobola okwesondangamu siringi 15 buli mwezi oba buli wiiki funa kasola nakireeta proposal naye lwakuba ebibye byabanga byampaka maanyi kibuli kati mwenna mulina campaign teri tadooba muki mu lwengo ekyalo ne kituula kasana laba akalango nga kafulumye ne baleeta emirimu gy'omubaka gy'alina okukola bwe natiira ababaka mulimu okola oluguudo okuzimba eddwaliro tebiriimu nga bataddemu ne ssente buli ku TV bugita anti nkugamba naye nze nkugamba omubaka akola bw'ati lwakuba bannayuganda boteba ekyo bakikwata nnyo laba Noordeen ategeera mubaka yakola enguudo njagala ompeyo mpozi bano ababayogera baba tebabeera mu Uganda omubaka bw'ayimirira katuuti bw'ati mu campaign nga tannalinnyayo asonga kasasiro tuba tutya ne kasasiro ali bw'ati mu kitundu kyaffe ffeffe era n'ennyanza akiriko okitegeera kati essaawa eno Nyanza si byayogerako n'ekiteezi yadduka Misinde kasasiro Nyanzi bw'anaafuuka mmeeya kasasiro n'atakolebwa n'aleeta ebizibu bwe banaamugamba nga baga laba nnono olutwe Nyanzi yagira kasasiro anti nkuwa bo abantu bwe babuuza kati kyabakubuuza naye ate onansaba akalulu byasongako bw'amala okufuuka MP nga ate olwo bajjukira nti si yabikola abawagizi be nga wali katuuti yabagamba ayogera ku nguudo mbi nfuufu masomero malwaliro ng'ali katuuti akuba campaign bw'amala okuyitamu bwe tubimugamba ng'agamba egyo si mirimu gya mubaka kati ani afuulinga ani babaka ebafuulinga okitegeera kyegamba naye abantu kyebagamba nti si mirimu gya mubaka njagala bategeeza mu parliament wali kyebayita matters of national importance omubaka ayogera ku nsonga y'ekitundu kye ontegedde ayogera ku nsonga ey'ekitundu kye era gavumenti oba bekikwatako basobole okujja okukola ku kintu ekyo bw'ojja obyogedde ng'obyogedde omaliriza bakugamba baka waffe yaffe yakikolako era njagala kugamba teri bifo gye bazimbye enguudo mubaka waatajja nga baggulawo abeerawo ajja ne babeerawo kulungi njagala kugamba Masaka bantu bayo ba opposition ne be baali baggulawo Nyendo Masaka oluguudo lwali n'ebinnya bingi nabalaba ku TV buli mu opposition yayimirirawo nga emmotoka bironkinga kwolwo bajja bonna naye se bakola oluguudo olwo lwa UNRA bwe baali baggula oluguudo manyi Masaka ambuzaabuza waliwo Vira Maria omulala simanya Bukomansimbi nendoza yali Bukomansimbi buuza omuntu ava e Masaka abataali ku luguudo olwo buli mbaka yaliwo wano lwe babadde bakola enguudo za nnaamu ezinaatwala ababaka muki abakulembeze bagenda okujja genda e Munyonyo bali mwezo buli mmotoka yagitambulirako Nakawa ngali kuli yerenga kuba baali bagenda okukola ebugoloobi industrialia eno Nakawa Mubizibu yonna nga bagenda kukolayo si yazikola naye ng'akimanyi wano waliwo amasannyalaze agagamba abantu zakiriko nze Abitex nze nategeka nze naleeta kati omubaka ajja kukulaga nti awo bwe baali bakola enguudo ajja bwe baali tebakola takola ki tajja kati byebibuuzo byentera okugamba nti omubaka asobola okulobinga ekyo kikulu okulobinga kitegeeza bw'atalobinga mu mateeka tabanjibwa wali naye ekitundu kyosobola okugenda n'ogamba nti tetulina ddagala mu ddwaliro n'ogenda mu ministry ya health n'obagala bannange mu kitundu kyange tufuna abalwadde nagenze mu ddwaliro ne baŋŋamba abalwadde ba malaria bajja 3 buli wiiki omwezi be bantu 1,200 naye ate eddagala erijja likola ku bantu 800 ne wabaawo ebbanga ly'abantu 400 lwaki temuweereza mu kitundu kyange eddagala dozi esobola okumala abantu 1,500 olwo si gwaleese eddagala mu ddwaliro naye
otuusizza eddoboozi ery'ekitundu kye bayita representation nti gw'okiikirira kitundu kyaffe gwe mubaka wa constituency yo kati ffe gw'obeera ssekanyo lya waffe bwe tukugamba nti oluguudo lwa Ssentema lwa Nfuufu ne tugamba Sseggona nti totukoledde oba totuusizza ddoboozi ly'abantu bo bwe bagamba nti Kampala emisolo mingi Kampala kasasiro mungi Kampala ebinnya bingi ne bagamba ku Nsereko ne bagamba ku Elias Lukwago togamba ono wa kamera ya wali emisango sango sima bajeyo bana ani oyo Malende Shamimu Malende njagala oli andetere ku Malende campaign ye yali ayogera ku ki kujeyo bana mu makomera boogera ku bizibu byonna biri mu kitundu ekyo bwe bamala okutuuka mu bukulembeze n'omugamba mukama waffe ngaki ekyo si mirimu gyange ne bwe tuba omwana alina position okitegedde nti kaakati awo wenkudizayo nti oli bwajja n'agamba nti muganda wange Kyagulanyi kino tukoze tutya nti nsobola okulobinga in fact tusobola okulobinga okulabisa gavumenti ne tugamba tugenda kukola ddwaliro ffe tusimye omusingi gavumenti eddwaliro liryo mulimalirize bagaane omanyono we kyamugwiramu era sobola kugwa na gravity era nkize ati nkyeyogedde sinna buzibu awantu yali ayizimba eddwaliro tewali wali mufujjako ali ku ttaka lya komu wakolera effujjo kyanjawulo nsobola okuwanza ekirowoozo in fact Bobi Wine omutuufu alumirirwa abantu omukulu ono mugamba akugamba ebyaŋŋamba musiraamu mugamba ŋŋamba katusonza ose bwalina ne gravity gravity yagamba agenda yagala kuzimba ddwaliro wayagala okulizimba si wuwe buli kimu si kiki wembadde nzija akolera kufujja wembadde nzija nti gravity omutujju ye waddembe okwogera kyalowooza nti kituufu kati gwenga omukulembeze n'omugamba bannange kyoyagala kiri bwe kiti nedda kati tukikole mu bunene era obutuufu bwe tuti wali oyagala amuyite no si muyita amugamba ekirowoozo kyonno kirungi naye wano woogamba si we tulina okukola ki okuteeka tuteeke wano era mu kapasite ya Bobi Wine olaba nga basonda emmotoka ye bwatugamba bannayuganda baali basobola okusonda eddwaliro omukulembeze akoze eki otegedde Masengere kaakati mu mbeera eyo nze sigendayo naye nkuwa kati kino kyogamba nti yakikola mu bukyamu waali si wawe gwe tunuulira positive line yakyo ogambe nti okke wano si we tusaana twagala tutwala ate ku ttaka lya gavumenti etuwa ettaka eririna lwaki era baali basobola okugamba mwatugamba mulina eddwaliro ewa waliwo ettaka ly'enaggulu waliwo wano ku Shimoni waliwo erubowa nti lyabalema ffe batuwe tuzimbeko akafa aka mwana inchi kati lwaki gravity webale kwogera nsonga lwaki gravity yete yavaayo n'ateeka pressure ku gavumenti mumutuwe ettaka tugenda ozimba eddwaliro kugambye bwe nti waliwo omwana osobola okuba n'omwana omuto ewaka n'agamba njagala kugula mmotoka nkole bwenti nkole ne bwenti gwe n'ogamba n'omugamba nedde emmotoka gy'oyagala katukole bwe tuti kankutwaleko mu bimotoka byegundi ovugemukko okomewo otegedde kakati kati buvunaanyizibwa kubanze gravity takati bwako kuba nti his all knower yaleese ekirowoozo n'ogamba musajja wattu mu kulumirirwa ne mu kwagala amagezi ge gamutumye kino girina ekibuuzo akubawo tulemeddewo nnyo tugende ku nsonga tugende ku ndala yes ekibuuzo kiri yes or no open ended ekintu kino gravity yakikola mu mutima mulungi according to you ekintu ky'oŋŋambye nakinnyonnyodde nedda yes or no yakikola mu mutima mulungi ng'alumirirwa abantu ekirala ki
Kakati that aside twagala tutunulire nga tuvudde ku basaha abasese naye abantu babinusa amasejjere nalaba Frank Antambi waafa kino omusajja ali mu kivulu kya musajja naye nafunye information mbu baganya abantu okufuluma okufuluma bakubuuza olagawa ng'embooko evuga kati ensonga ki Frank Antambi teyavudde mu kivulu ng'ali mabega ali bw'ati mukimusaze ng'enseko zimutta ng'essanyu limutta bangi baasanyuse naye olowooza ki ekyaletedde gravity abantu osanyuka bwe bati ki ekyamuleetedde ekivulu okugaana ate tweyongereyo gravity ekisooka tusookere ku baasanyuse nga kimusaze Ntambi yabadde mu kivulu ky'omusajja kati gravity abadde ayinayo abantu abalabe be yakolako obulabe either yabanyiiza ayinayo abantu abaawulira obubi nga ali mu lutalo wakati we naani ne principal nga baanoonya dda we bamukwata bati nga bayinza n'okumukuba akabazi nga bafunye omukisa abantu badde bamuyinako obusungu ayinayo abo kati nga baafunye omukisa ogugamba kukufunye kyekyo abalala nga abadde abasinga naye nga mu kubasinga buli muntu waliwo akusinga obulungi naye ng'akulyako oluvimbo akulyako essoga noga nkufunye kati abo be basanyuse omukisa bwe guto bwe gwatambudde ne bafunamu nabo we bamwesasuliza kati bamumaze olutalo luba lugenda mu maaso kuba kati nkugambye waliwo okusirika waba bamumaze naye ati bakkakkanye bawewedde bafunye ekyo mugamba nti naawe kokikole ki kokirabe kino gravity kimulekawa ng'omuntu kuba engeri gy'ogambye nti abantu Saamu mu bufunze obadde ogamba ki ate onoonyeza ki obudde buyise gravity kimulekawa ogamba nti bano abantu obusungu bukomye nkugambye bano abaasanyuse be bangi babadde bangi nnyo nga naye balina najjako comment nga tulinawo commentingira babadde bali nti nkugambye alina abantu nakugambye nga ntandika nti abadde kati avuganya kisinde kiramba ate akyavuganya nakyo okitegeera ng'afaafaagana nakyo munsobola temunsobola Katonda n'aleeta other factors zengenda okukuwa maaso ne zibayambako kati nabo bawanguddemukko buli gyawangula ate kwati bwe mba nkuvuma nga tolina kyonkola mba nkusinga oba tuba ku level y'emu oba nnyinza okukunyiiza kuba luli gravity abadde talina kyabanjibwa nga bo be bayabanjibwa nga mmwe temukola kino bubaddemu zero bagumukubye 5 kati nayo ne bamukubayo 5 ku 0 ne bagamba ne babuukula yes kaakati obuuza lunaggwerawa we luggwera wali bwe wati bannayuganda tebafiira ku bbala limu era tobasimba kino nti eva bagenda kubeera ku ekyo no banasuka bazibu nti ababadde bakuwaana leero enkya be bakuvuma nakisoboka ekyo okitegedde abadde akuvuma enkya yagenda okukuwaana alien skin wamulaba abamuwaana ennyo ate wamala ne bakulaga ate be bamuvuma ennyo kati bo bagenda nambeera ebeekola ki eriwo naye gwe tolaba bayisa mu principal gaali webali tobalayo wiiki ewedde bamugamba kandi bakaba naye 221 nga buli omu agamba awaki awamaani abo bennyini tuli ku ki awamaani kaakati abo bennyini ate mwemwava abagamba tolina kyotugamba so bannayuganda bo essaawa eno bakyuka bati ate bannayuganda bagenda n'embeera eriwo nti oli ayinza okuga kati kanku ekizampu mu 2018 bebekulu nga bakatandika okubwefuka nandi ngamba mu politics ne Bobi Wine bamukubye amasasa Arua bamukoze eki akomawo e Kampala ali ku miggo ensasa gejja bebekulu abaako byayogera
bamulya buva bamulya buva ne bamugayagaya ne bamukuba obucupa ne bamukola biki byonna ne bibeerawo ne wayita omwaka gumu aye n'ateeka concert ekkololo n'agamba njitadde ku mitwalo 10 n'emeka 15 miliyoni 5 ttabu ate ne bakulaga bakola ki bajja kakati kyegamba nti naye bajjanga bagamba nasanga nali oba ne basiima ne tugenda mu biseera ebyo ebya obucupa twasanga omusajja ewaaruna Mubiru nga mu America Munnayuganda yakomyewo nga naye ayagamba ebintu bibiri bw'ati kale nze njagala nnyo Bebekulu n'ekyokudda ku munne n'amuyimba mbu yeekoza nti mulwadde mbu bamumenya amagulu ng'alimba kale yantamye atunyumizaamu awo nti Bebekulu nze yantamye asanyuka atya nga munne bamukubya amagulu n'amaani n'agamba naye olaba nti yantamye mu mmotoka yange ennyimba ze zezirimu ne mugamba omusajja yakutemye n'aŋŋamba ekisajja kiyimba ennyimba ze zinnyumira era ye Munnayuganda asoose n'agamba oluyimba lwa Wasibukawa awo yabadde eyo Hollywood eyaddala si nkolerere ekyo ekisajja kale ng'akuwa sayidi we kyamutamidde ng'ate akuwa ne sayidi wagamba nti naye ze ennyimba zaakyo sizivaako nanga era bwe kikola ekivulu ŋŋenda naye mu bino ebirala era nange nsobola okivuma naga naye ku ndongo yaakyo kati ne Gravity abantu tebaava mu bbanga okumwagala era tebasaasira musaasire basaasira ayina kyayinawo Big Eye omulabye oyina gy'omuwulira nti akuba nnyo eno ayina ekivulu mu Desima naye njagala kugamba nti newankubadde mukulu yamugamba amasannyalaze nga kukwasizza towulira bebagamba nti bamutimbye ejjinja bafa Masaka yalese bafa okitegeera basangawo bayimbira teri amwesiga mumuwa kivulu kye kati kyegamba nti n'amasannyalaze gagenda kwoyo agakola ki agasaanidde olaba King Saha akugamba ayina amasannyalaze naye n'ennyimba azikola ki azirina tebasaasira musaasire basaasira ayina kyayinawo nti muganda wange Big Eye bw'anaaba takubye bantu tune amasannyalaze tajja galabako amasannyalaze gatambula n'alinawo kyekiri ekyagundi ekyagwa ku musajja afono ow'amatama Zexi kati kyegambye nti amasannyalaze gatambula n'alinawo tebajja kwepateeka ku masannyalaze era mbaddenku ebivulu ebizze bisala nti oluusi tekisinzira ku Bobi Wine nti Bobi Wine yalangira ddala tugende tuwagire omwana waffe wa Firebase n'amuwa n'ekifo mu Firebase Zexi birangirangi era awo wenyini Gravity oyabadde ate ye ne Gravity bwe yafunawo teyabafunye yafuna abantu nga 240 noonya ate nekyagulanyi ajja mu kivulu n'atuula mu maaso n'olutalo lw'amaanyi poliisi n'eruyingiramu ebimu kulaga ekivulu nti kyamaanyi tekyali wagundi tekyali wa Gravity kyali eri ewabadde oyo mulala kyali awo ku Ovo kyali ku Ovo ekyano ow'amatama birangirangi kyali ku Zoe waliwo abantu kati nno bw'oyongera okitwala ku Zoe oyongera ku kinafu yade Zoe ntono kuki Ovo tebajja kati nga n'ekyenkuwa nti oyina okuba ne tune nga ggwe omuntu oyina okuba n'omubali obanga oyina ennyimba ezikweyimiridde Ovo eyo singa nkubuulira abantu bezzeesakata kibooko si Ovo yokka Palaso yakola soma concert va ku kino kyogamba ekyamusala ekisemba abantu 6 yabalina 6 teyaweza nadde 1 n'ekikumi tebaabafuna talina gwe yali avumye kayimba bakaali kabi yali azayimbayo yalina ennyimba amaaso n'ebirala akayimba olaba akayimba kafunvubidde amakulu naye sebo yalina ne ziri zigundi ne shiba zigo down low nga weziri nkambwe tebagendayo Palaso nafuna abantu be 6 mani omulala Fikifa Mike ekifo kyekimu tali kiddira King Saha yennyini ekivulu kye yakola ku awo wennyini rugby basekerera Gravity wamusala wamusalako
King Saha yennyini ekivulu kyakasembayo okukola n'afuna ku bantu kyali awo kuki ekino ekya African ebiri serious kuba bino bya freedom city buli muntu ayimbayo n'afuna ku bantu ate nabo bw'obuuza omutegesa agamba wamusala nti effujjo lyali lingi ku mulyango abantu nga bayingirira bwereere nga bayaye bazze we bali ne bayingira geeti ababuuka abakola ki bw'omusaba sente tazikola ki taziraba ebyaddako emukono byagaana extras teyafuna bantu King Saha emukono ate Gravity y'emukono yabakoze eki yabafunye bw'oba omanyi ekyabadde wano n'ekibeerawo oli yali alina kukwata lweye emukono tebajja kaakati lutalo David waffe yafuna abantu gwe bolooza nga kakaaga oba kasanvu wane cricket oval nga naye ategesezza miliyoni 2 asubira 4 ngoba ategesezza nga 120 kale ne sente bazibbamu be yateekamu ezimu zaabula batabuka ne muswa siya atasobola ekyabatabula kirala kuba muswa siya yali mu booking yes abantu bangi bakoze ebivulu awo besijja kwogeraka naye nkuwadde buyi example Peter Miles yakola ekivulu n'okukijjako teyajja Ragadi yakola ekivulu nkugamba ebivulu bizze bisakata abantu kibooko ziri eŋŋanda so Gravity abe mugumbu bw'aba ate yayina n'ensonga nti bali benkugamba nga tebalina gwe banyiizizza bakoze ennyimba yabadde avuganya na Kisinde n'abantu ababazze babadde bangi ku Kisinde ekyabaddewo n'ebivulu byabadde enkumulu kuzoyi wabaddewo mu Nigeria yafunyeewo yadde kyasaze Sheraton wabaddewo Awiro ne Chike nawo ne wasala Labonita yafunye wano ku nakola wabaddewo concert natete wabaddewo David Lutalo owenkudi kati nga kyekibuga kijjuza abantu bangi already waliwo enkuba eyenansa nasimaya wamwe Kawempe enkuba yatonya saagala kwogerayo sigamba gwe kale katooke gw'omukaka katooke omanyi Kawempe ayawukana ne katooke wanjawulo amazima era asooka nti ova Kawempe wavaayo babibbi zimbira katooke bantu balokoka kyegamba nti bafiira ku bbala limu nnyina kyali wange nga bwe bamugamba katooke nze nedda olaba ensalosalo bweti nze ndi weerugoba naye kati wowe katooke lwaki walaba nga kyeki jimbira ate siina ebuzibu nze nno mbadde ku nkuba nti nedda bannange mbadde nkunyumiza nkuba nze ŋŋambye Kawempe ekyekivu ne kijja kifune ensasagge naye Gravity mugumu waliwo embeera gy'obeeramu ng'olina kutambula olina kukola kya Peter Miles n'oddawa waka ate naggula naye gundi yamujoze ani gundi balamu wamudde kye yamugambye nalabye onsasagge ate bya layini ku layini okasuka bwenkasuka gundi balamu yamugambye nti ate saategedde senga ngambye mbw abantu batono nandikuleetedde wuufa awezera bino ebyakukumanga oteeka eri nebamala ndoza nga yamugawaedalo zino zinyuma wabadde onvunaana kuleekanyiza bantu mu bintu kwanti obwedda kati omanyi ekeeno obwedda agira bwati kati ate empewo nerwanagana ekituufu kiri nti sound wa Gravity yabadde mubi teyali mubi nnyo nekyali kyetagisa ku stage wulira nakuweleza vidiyo gye nasooka okuwa byonnambirina Gravity yasaba microphone okumala eddakiika ezisukka mu 10 nga tejja ati nkuwa saawa yemu Gravity nga saawa awo nga munyawo waŋŋambira nti nga tajja okuba live screen yemu eyawali n'ebintu ebiri wano ne bijja n'omuliro ogwa ddala nze ndaba yateekamu abantu bangi ndaba bajengenizi bakasuku baali bonna bali ku gundi abamu nno be baali bannanyini kivulu abamu baali bannanyini kivulu balindo ojja benjogedde afe tulinze entalo beevumi baali bannanyini kivulu kaakati eyo fakita nga bwe njikugambye enkuba ebivulu ebingi olutalo wakati w'Ekisinde naye n'omuyimbi nti
bantu ngaba n'oluyimba ng'oluyimba nti talinawo abadde talina nnyo tune eri gy'ogamba kuba buli muyimbi nga bwe nkugambye nti ne bali babadde bajja basalwa nagambye Kenzo simukugambye yali ku Africana teyafuna bantu wadde yafuna nga bw'olabye aba Gravity ng'omukulu alina City Alosi Sitamina naki n'ajja ku Africana ambassador mukwano gwo mubuuzo oba mama afuswa teacher nga buli omu alina tiketi ataano naye nga teri azitwala nono yagabyemu nono yagabye tiketi sajja bamali bubeda bayizanguza tiketi ogiraba ebivulunze nakizuula ng'ojjako ebya politics Gravity ate wano yabadde asinga okwetaaga okugaba tiketi naye nze nkugamba cricket over ogiraba totwalayo muntu nga tayagala kyekiri kye nali nkunyumiza wala ate tewali awo nti oba waliwe oba ovudde eno ng'ogenze ku ovo kati oli wagamba nti basombye abaalimba abantu wazibu wako era omuntu ogimuwa tiketi ziweremu naga ate kati yenkuba etonye so omuntu ajjana ku lofiti ekyokubiri cricket ovo ne bwogaba tiketi ng'omuntu yasaze obutajja ne bwajja mpozi ng'ogenda kugabira nsi nju ku nju kuba abantu abalaga cricket ovo bava ku 5,000 ne bwogabira abantu tiketi 1,000 nabo ne bakkiriza ne bajja mu kisaawe tebabeeramu ku bunene bwa cricket ovo abantu 1,000 bajja ne bagira vu ne bafunza ne bateekaawo bamala kutandikira mu 4,000 n'otandika okulaba alabako kuba kyekifaananyi kyo kiba kibalaga abantu 1,000 abo baba bangi okitegedde obadde ombuza Mickey Wine kyatambudde kitya Mickey Wine ye ng'omuntu ku linnya lye ne ku kyabadde eri ye yabadde nga wina ekyokubiri bw'ombuuza yafunye teyafunye ngafena twalabye anti gambye bw'okompe yalinga ekya cricket ovo n'ekikye ye yafunye naye bw'ombuuza nti yafunye ssente teyafunye olw'ensonga awantu watono ne ku maanyi n'amasannyalaze ne bye twogerako twabadde tulina okuwulira nti ekiri wali abantu bafa toli yafudde gwe wabalabyeko kyoga walabeko ku kamera nga abantu bakwatiridde benyiga ng'omukulu oli bw'atera okugalaba abantu be bafa laba ambulensi kiganda kya bati ekyo kirina ebisiraani tebajja kati nedda ssebo waliwo ekyabikola ne bajja ono omusoga kyaliwo nekibikola kyaliwo ne mulonchi za Bitex tokijjukira nga mwekiri kyakulira kuwali ku muli kyalimu wonna kyali baddewo naye mbadde nkuwa nti Mickey Wine ye ng'omuntu yafunyeemu era ate ne embiranye gye babaddeko okulw'erinnya lya famire ekibiina nti eri bwe byazza obubi olwa numbers endabika ewuwe kyabaddewo naye bw'aba yabadde yekka abantu be yafunye babadde bantu bali nnomo nti abantu nga3,000 ku 4 nkuba ekifaananyi ky'abantu 3,000 ennyo omulabye ono wa bulijjo ku TV alaba bangi naye bw'oŋŋamba nti kubira omutegesi nabawadde ekizampo kye beebunya waliwo ayinza ogana olino olina ettima babuuze wizo Africana tewaaliwo bantu no ekifaananyi kikulaga waaliwo abantu naye genda owa booking omubuuze bagenda ovaawo nga emmotoka za promoters ziwambiddwa ow'ebyuma jejje aziwambye lwaki tewavuddeewo ssente zisasula bintu ebyo kati ne Mickey Wine ku kifaananyi eno jjo osanyuse naye nga singa abadde ayinamu nobati we wiiki ejja wandibadde obawulira nti tewampadde ssente zange olw'ensonga tewabaddewo bantu bazjayo ssente naye wabaddewo abantu abawa omuntu essuubi essanyu ono omuwagizi wo nti kyenkugamba nti ono omuwagizi wa Mickey Wine ye yasanyuse omuwagizi wa
avuganya ne gravity ye yasanyuse naye ono omuwagizi agamba nti tuweeyo obukadde 2 tazikola ki tazirina kuba abantu abo tebamaze yabadde yeetaagawo ekitone nnyo omutwalo gumu mu 10,000 ogw'abantu abo balina kuyimirira n'ofuna abantu b'emitwalo ng'ebiri naye bw'ofuna abantu 4,405 stage ogenda ogigattagatta ne sound milioni 2.25 oba 15 kitegedde birango bino banazi simanya biki milioni 15 meka bw'ogattako stage sound adverts bino bingi kwambala venue yennyini nga venue biba bingi ekivulu tekikoleka ate genda okugattagata eti yalina na extras yakubeemu yali alina gikuba n'ebooga n'egalamira n'omanya buli kimu nkimalidde wano bwentyo bwenkiraba abantu baffe mbasiibula mbagamba nti byonna bye twogerako si bibi ate si birungi naye nze nkugamba nti tuyinza okusonyiwagana byonna bye twogera embiranye bano bonna bannayuganda bannaffe bano bonna bwe tuba twawukanye mu ndowooza tetwejjirayo nnyo biso era ne gravity mugamba tayigamba nti nyina okulemezaamu nyina obbakakasa musigale nga bali bantu ate bonna abayimbi kali ne Miki Wine studio aje yongeremu katukuba endongo nave mu Namata ayongere ayimbe ne gravity nze ngamba eno si enkomerero ayongere kuba tune bannayuganda bakkiririza nnyo mu tune than mbiga kiri kyegambye ekya Zexi singa bana abasibe kye nagamba ewani ono omulenzi aliwa eyali ku Zoe bondi Zexi Zoe ono omulala yali wano ne gundi n'omusoga Modra kisongeza okulaga nti factors politics tamala Modra yagenda ku kitebe bamuwanamu n'atuwamu ku Mande bamanerenda bali ku mulyango twagala ki zaffe so tebimala nekuba endongo n'obukyayi tusigale nga butonotono assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh musibe bulungi era musule bulungi mweraba